Yosofu walakira Dombo emyaka 60 mu Mutembeeyi mu Kampala nga mutuzi mu Bukasa zone bwayise mu gomboleka empya tunde ebikalu mu ofisi ya Ssentebe badde tukirumaganye n'omumyoka Usura Kayiwa bwe baali bamubuuza ku nsonga emukwasa ku bina w'abakazi n'okubasikasika oluvala omukyalo okugenda mu ofisi namuwaabira. Bano bamukutiya agezaako okudduuka n'agwa empale neeyulika. Omuwala aganya okuwaya amannya agagamba nti ku Mande yali agenda kusuula walakira n'ambaako omukono nga bwamusikasika n'anubuka nga bwe yamutabukira n'amuwa sirinsi 10 agenda agula empeke. Bamuyitako bwenti n'ansikambula omukono ngamba omuntu ono ase bw'ati n'amaanyi alinga mmanyi okukyuka omulaba bwenti nga simumanyi nemwesikako nze ntambula nenkolaki neŋŋenda n'akatuuka ku dduuka ngenda owulira omukono gukolaki bunfuuyirira nga bw'olaba awo nga gwonna bwokya guguma neŋŋamba ono omusajja gwempiseeko wali ankwagudde neŋŋamba naye omusajja ono nawula obusungu bungi neŋŋamba naye mukoledde ekikanzireyo mukoleki mulage kiki kyankoze. Yatuuka ne mbakakiiko namuwabira n'asanga alina emisango gyegyemo. Atunda mpapula za betting wansi awo ku mukwano naye buli mukazi ayitawo amusika n'amukwatako, buli mukazi ayitawo amusika oluusi aba ayagala namusika bw'ati amweteekeko. Walakira sikubita ebyolubalato kyokka abakakiiko ne bamutegeeza nti singa tayogera mazima bagenda kumutaliruzira ku mize gyegyemo. Bamubuuza ekizibu kyali n'asooka okugaana okubabulira ng'agamba nti emize yagikomera omuwala amuwayiriza nga yamwetundira n'ebiggwa. Ye lwakagala kuwanvuya nsonga nti azifule nti ye wakabi ye n'atagamuwako kubanga lwaki omubaze muntu bamwagambe nyamba onsonyiwe. Kyokka akomekereza abulidde amazima nti yali ayagala okwongera kumanya ag'ekisajja n'abaako gy'agenda ew'omusajja yamwagonja kwe yasiga eddagala n'amugamba nti ajja kutereera. Musajja yangamba nti eddagala lino genda funa omuzigo omuganda olitabulira omala olitabula olisige kugonja bwezi bw'omaliriza oteekeko kukubuliro akolesi abeere nga abuguma then oli Onamugamba nti nga gonja oyo bwali bujja okubeera kakati kirabika oba kyekizibu omwami omukyalina bw'agattako enjaga ne kiyitirira buyitirizi. yo yayinyanga yateeka ekitaamu n'akiteeka mu n'obeeraawo n'olaba ku mukazi n'ovulubana. Agamba nti bw'alaba ku mukyala alina ng'embeera ekyuka era okuva watuuka mu kibuga okutuusa baddayo kyamufuukira bulwadde nga kimumazeeko emiremire nga yeetaaga kujjanjabibwa. Nange kenyindiro simbuzizaakemere ekitala okunakuba olire saakola era saakozi era sikozi. Abadde akyenyira ne waba omukyala ayitawo olumulabye embeera n'ekyukulwa abakakiiko ne bamukwesa endaga naye butadda mukwatirira ku bakyala n'okubasikasika. Tuliza abavubuka Katonda amaanyi ge yakuwa gamala wabulwa omuntu yenna kirungi oba okolemu fizikusi oba kyekyokka naye byo kandi osange kuswiti basula ddagala nti manipower olugendisa oyinza obulyabo bitagenda kusobola. Va yeetonze baleme okumusiba. Lwakakusiba emirundi mbasaba Katonda kyeyakuwa kyobukozesa tokozesa kyobutalina nga mu Uganda ng'eddumba bwali. Nsamba Kulaishe yakusakidde Gullen ku Lwabukedde TV.